Lwego twali tukyanya kumbozi za loje. Walabako faaza yafira mulonji. Mulimu ebintu mukama bye tusaba tutase enfembi. Faaza asibula ndi agenze kulaba kubeewa. Emirimu gyo gyonna gy'okoze mu nsi muno n'ogyonooneka gityo. Ate waliwo ekintu ekitiisa lodge motel. Waliwo akalala bakayita batya? Lodge motel guest house. Obuntu obwo obuswaza. Waliwo inn. Kisinzira ku kitiibwa muntu kya oba hoteli tusobola ogaba tutte ne bamuttirayo. Oba ontegeera. Nawe ofira otya mu lodge. Wakati kisooka okuzira mu lodge. Kyenyala obuuza. Lwaki bateeka ebiveera ku mix faliso gya lodge? Ekyo kye kisooka. Wabisangawo. Masaka lodge okwo. Ng'ogenze kukola ki? Bino betutava ku bivvulu. Munnange. N'osula mu lodge? Ekivvulu kyali kitono. Nga kikusuza mu lodge? Owayi gwannemerako gwanzaala. Mbuuliza abantu kuba n'omuntu ali ekyeyandyebuuzizza. Lwaki akyebuuza? Toddamu kubuuza bibuuzo bya kisiru ayagala okubuuza. Leka munnange bw'oba tyakubuuza toddamu kukola nange. Kuba mbuuza bubuuza ekivvulu ekyalo kyali kikusuza mu lodge. Lwaki? Nali sobola kudda Kampala nga sirina mmotoka. Ng'ate ssente z'osiiba okola kubanga ekitukozesa sisula bubi bya mu comedy nga batuwa emitwalo 10. Nakati wagisulamu. Bintu byonyumya mpulira ng'ebyakati. Naye omufeso gwa lodge. Wajja soyeko oli mukutaasa makaago. Omufeso gwa lodge gubaako ekiveera kati buli bw'okyuka bw'ataki kiba kigumu. Kiba kigumu kikaba. Bale mukyuse muteeko bayita Macintosh covers. Yogera n'erinnya. Ozimanyi Macintosh ezibatutuma mu baana abato. Muziteekeko. Kati kiriya kyembadde mbuuza lwaki bateekako ebigundi ebiveera? Nze kuba kyonna zisulamu ng'ekiveera kwekiri. Naye ate gwe mukulu wange osobola okumbu. Mpita baaba. Kuba nze gwaliko sisulangako mu lodge. Anti byolabye bingi. Naye nze sisulangako mu lodge. Lwaki omufaliso gwa lodge? Simanyi na bwefaanana. Kubanza omuwala namubuuza ku makya. Nze akajanja kange nkuze nako. Sisulangako mu lodge, saagala giyingira, saagala gyerabangamuuko yadde. Tekisulangamu. Nze nagisulamu. Era ne bwemba n'ataama oba si bivvulu bikisooka kuteekawo kajanja mu byakusula. Wone gye twasulamu nti woteri ki? Wone gye twasulamu eyiganga ng'ekitanda kya mataffaali.